Eno y'emmeeri ya MV Kalangale Nakiwogo bwe twagisangiriza nga tennasimbula. Emmeeri eno gavumenti yakikwasizza aba National Oil okugiddukanya okulongoosa ku mpeereza eri abantu. Eno okugioperatinga balina okubeera ne discipline, balina okubeera professional nga abalaga obumanyirivu bwabwe ne skills zaabwe. Okuva emmeeri eno gavumenti we yagyeddiza, abantu bazze bafuna okusoomoozebwa olw'emitendera mwe balina okuyita okubaako bye balongoosa nga bakubagamba nti amateeka aga procurement oluusi gabadde gabalemesa okumala galongoosa ebintu ne bwe biba bitono bitya. Planning site ey'omulembe era n'okugiconstructinga ebyo bijja kukolebwako era biri mu pipeline. Nti gavumenti olw'okuba nti no sikiriko bwannannyini buli muntu adde asobola bwannagamba negamba nti atusosinge omuntu asobola okumanejinga obulungi, asobola okulabirira nga alina ssente ng'asobola okuteekamu ssente oluvannyuma naffe ne tumusasula. Aba National Oil nga bakulembeddwamu omugagga w'omu Kampala Sadala Musoke basizza emikono oba giyita endagaano ne minisitule y'ebyentambula ku ngeri gye bagenda okuddukanyamu emmeeri eno. Wantuzudde nti ebintu ebimu byetaaga okulongoosebwa mu mmeeri eno nga kyokka abatutte kontrakiti eno bateekeddwa okutegeeza gavumenti ku biki bye banaaba bagenda okulongoosa. Mu bino mulimu awatuukirwa emmeeri eno nga tewatuukiridde ku mutindo, ebyuma ebimu mu mmeeri n'ebintu ebirala. Emmeeri eno egoba okuva e Lutoboka ku Buggala Island e Kalangala okudda e Nakiwogo Entebbe. Kampuni ya Mulowooza and Brothers ye yali erabirira emmeeri eno, kyokka gavumenti n'egiggyako ttenda. Etwala abantu 100 n'emmotoka 10. Erimu ebifo eby'enjawulo omuli first class ne second class. Oluvannyuma aba National Oil balambuziddwa emmeeri endala ng'eno egenda okusinga obunene ku Lake Victoria nga mu kiseera kino eri mu kuzimbibwa e Kawuku. Emmeeri eno ng'ezimbibwa aba China etikka obuzito bwa ttani 4,000 era nga y'eneeba esinga mu East Africa. Okusinziira ku bazimbi emmeeri eno bategeeza nti yakuyambako mu kutumbula ebyentambula naddala eby'oku mazzi.